Emyaka gisoba mu 20 abayeekera ba Mawale Yosefu Kony gye baamalanga batigomya abantu obukiikakkono bw'eggwanga mwe battira abantu abayitirivu. Olutalo luno lwaleka ebintu bingi nga byonooneddwa nga bbomu ezimu zalekebwa nga zisuuliddwa enjuyi zombi ezibadde zigenda zifuuka ez'obulabe. They used to put this anti-personnel on the truck. That's just to bog down the soldiers from following them. Then at the same time, you see, when they plant these things there, maybe the soldiers become lucky, they bypass. Now that thing remains there underground. And that's because these things are plastic. Even for how many years, they will still survive under the ground. Okusinziza ku Lolot, bbomu zino ezimu zakukusibwa okuleetebwa mu ggwanga mu myaka gy'ekyenda era nga abayeekera ba Mawale Yosefu Kony be bazikukusanga n'ekigendererwa ky'okutabangula eggwanga. Bbomu zino zisangibwa mu bitundu ebyalimu olutalo ng'ezisinga zisangibwa mu ttaka wansi ddala. But it's different type. This type is not like this one. If you can see, a different type from that one. These are for RPG. This exercise of removing the unexploded ordinances cannot get completed in one day because we had the rebels around. They have been in all these places and whatever they have left in the community or in the bush, we cannot estimate the number. But people will always keep identifying them as they resort back to the activities, the normal activities they were doing before going back to the camps. Hit 3 children at a go, and 1 child lost a limb. Yeah. So then 2 had serious injuries, and that has been one of the very bad incidences we had. Ekibinja kino ekyabakugu mu kutegulula bbomu kigenda kwetooloola disitulikiti zonna ezalimu olutalo lwa Kony okusobola okutegulula bbomu zonna ezaategebwa mu lutalo lwa Kony. Bino we bijjidde nga gavumenti ya America etaddewo ekirabo kya bukadde bwa dola za America eri omuntu yenna agenda okubawa amawulire aganabayamba okukwata Mawale Yosefu Kony aludde nga tawaanya mawanga nga Uganda, Central African Republic wamu ne Democratic Republic of Congo.